Chairman atwala ekyalo ekyo ekya School Vision akakiiko k'ebyokulonda yakatadde mu ofiisi ye. Abantu bajja okwewandiisa nga waggale. Tulina ennangamuntu ze tulabye ng'ezimu zigamba Iganga, endala zeerubaga, ne tubawa advice nti bagende beewandiisize gye bagenda okulondera. Naye ono abaleese ye ng'akola akalambira ng'agamba nti balina okwewandiisiza wano. Ojja kufuuka candidate ng'omaze okubeera nominated akasooka ebyokulonda. Enkya ssaawa bbiri tukusobola okuba ng'otuuse. Jangu n'olupapula luno ng'olujjuza bulungi, twagala empapula 3 era z'okomyawo. Ojje ne bano abantu wano botadde wano ng'omu ye nominatawo, omu ye sekendawo. Ojje nabo. Ekyandibadde ekyamakulu wandiise n'endagamuntu yo. Abatembeeyi, ababodaboda, ab'emmere, buli gw'omanyi. Timu Kalungi Yusufu Nubbi ssentebe wamaddako agenda kuwandiisa olunaku olw'enkya. Mwe balamuzi weetuli ekyalo kyammwe tukikuumye kati kyekiseera okituddiza. Nsaba abatuuze bonna baasawulyako okuneesiga bakulembere nga mumpa akalulu ku lunaku lwa 28. Koola abantu mwenna nga bwe mujjumbidde olunaku lwa 28 mundabire eddala. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.